Tubuzaako just a few hours. Tujja kuba tutandise enkya emirango gigulwa ssaawa 4. Okay, Etekateka zizita kati final touches ziri awazi. Steve ali mu sound check etandise ejjako masaawa 6 and then n'aba VVIP bali kutegeka entegeka yaabwe. Abagenyi be tulina okubeera nabo ekiro bajja kuba bajja ku kisaawe ekiro kya leero. bagenyi kyalo Gye bali eyo bajja. Yes. Okay. Enkuba eno namutipa enkuba yatonnya atuuseeko wano. Enkuba etuuseewo naye enkya tejja kutonya inshallah. Kigooka kasooja. Mukama mwesiga bannange. Neera etonye neekala kati mulaba we muyimiridde kwakaze. Tekukanzeemu. Yekusanzeewo. Ensanze ntudde eri waggulu ku restaurant. Awo oyogeddewo bigambo ki? Nsabye Mukama ne mugamba enkuba eno ngisabeddeyo Steve Junior amale omulimu gwe kubanga kati ye keeki yaffe gwe mukolo. Amale ebintu bye mubudde bigwe bulungi ate n'enkya tukwatireko egaane kutonya. Yes. Olwadde batandise okubisuuza ku social media nti enkuba ezzeemu kutonya simanya stage eguddeko side emu kyebyo. Stage tulina backup stage ejja kubeerawo enkya wali mu Kasonda. Okay. So eno ne tejja kubeerako kizibu wadde n'ekimu. Naye tulinawo stage ey'okumakya, tulinawo stage ey'ekiro. Kati tuli beetegefu. Yes. Waliwo sitayo Chameleon gy'ajjiddemu gye tutategedde leero. Akutte omuggo alambuddeawo. Joseph azze kulabako stage eri etya kubanga abadde tajjangako wano. So azze kulabako stage eri etya ate akago kabadde nako kabadde kakyaliwo oli omunyankoledde. Roma ali wali n'akamuggyako natandika okatambuza. Okay. Yo so tewali kyamaanyi kiri awo. Batugambe nti nammwe mwazze munywedde. Kati naffe nno tunywedde ddala. Omukyala kolo mwamukangamu naye anywedde. Maliridde. Enkyaka etonye kakibe kyanayimbira wansi. Ketonye kabuzibe misana Gwange Mujje enkya kigwanca. Okay. Yes. Abantu bali aba service providers betwakulaba bali sorted buli kimu kati. Bali sorted ate leero neewuunyiza bali only 20 people abaali batwadde ssente. Kyokka ku mawulire bali over 100 people. So bonna we bali teri gwe bajjeko ssente teri agenda sasula bisale ku mulyango. Yes. Abantu abasigaza tickets. Abantu abasigaza tickets obwedda basinga bajja ne tuswipinga naye tiketi zaabwe nnungi ate muzikuume nga ndagamuntu enkya zigenda kola. Okay. Yes. Ayingire saawa meka? Saawa 4 emiryango giggulwa bannanga Abannayuganda. Bakoola mujje muwagire abakyala. Bavendors baffe ku TV nabalaba balinga over 100 people nga bakaaba. N'abakyala be nali sirabangako. Naye kyewuunyisa kati mu kisaawe waliwo 20 vendors abaali batusasudde. Ekinaana baliwo. Kati ekinaana mwami Kabanda ayinza okuba yamanyi gye bali. Naye nga kati bavenda bali wano bali 20 be bagenda okukola enkya ne ku miryango tebagenda sasulwa kubasolozaako. Just balikwataganidde mu wamu naffe tumalirize show yaffe enkya. Yes. Inshallah. Biggie waliwo yali asasudde tikiti naye ng'agitadde ku mukono n'atuuka eri n'agisala. Abo bensaba bakeere kubanga abantu abaali bayingidde mu kisaawe bamanyika ne kamera zaffe zaali ku mulyango ziraga nti oli yaliwo, nti oli yaliwo, oli yaliwo. So tuli bulungi nabo bajje enkya kubanga eriyo be twali tusibye wristband. Ate nadde ndaba TikTok nga bambi abamu bazikuumye. Kati abo batanaba oba oli eyo nga wristband wagisala mbadde nkusaba oyitireko olugogo olwaleero. Mwenna mujje mutuwagire enkya Gwange Mujje. Tiketi eziweddeyo owa Mwami Ssebuguzi ku Sanana ewa Papaazi Makindye wano ku mulyango gye ziri enkya mbakoowola mwenna mujje mutuwagire. Amina. Yes.